tukwebaza okuba ng'okyekumidde ku Projan Media TV ekuwa amawulire agakagwawo era nga n'olwaleero tukuleetedde mukyala mukulu gwe bayita Senga Kawomera. Senga Kawomera avuddeyo n'ayogera ensonga lwaki Rema Namakula teyejjusa kubanga yava wa musajja mukulu Eddy Kenzo oba muyite Eddirisa Musuuza. Senga Kawomera akubye ttooki mu bufumbo bwa Rema Namakula ne bbaawe Dr. Hamza Sebunya oluvannyuma lw'ennaku 22 nga beeyanjudde mbazadde e Nabbingo ku lw'e Masaka. Senga Kawomera agambye nti essanyu ly'omu kisenge y'emu ku mpagi luwaga eyimirizaawo amaka mu mbeera yonna. Era n'ayongera n'agamba nti mu nsi y'omukwano singa omukyala oba omusajja tafuna bulungi ssanyu lya mu kisenge, obufumbo busaanawo oba obwenzi butandika okuyingira mu maka singa omukyala ono oba omwami tafuna muntu akolaki amukyamula. Era kyova olaba nti bagezaako okubanga beenda abantu abasinga. Senga Kawomera ayongedde n'agamba nti mu kiseera kino Rema ali mu laavu nnyingi nnyo ne musajja mukulu gwe ayitirwa Dr. Hamza Sebunya era nga beeyagalira ddala ebyaddala olw'ensonga nti ensonga zaabwe ez'omu kisenge zitambula bulungi nnyo era zitambula bulungi nnyo ddala. Kyova olaba nti ennaku zino Rema Namakula musanyufu era kyova olaba nti era ayuyeeko n'omubiri. Ku nsonga ya Rema okwejjusa okuva mu bufumbo bwa Eddy Kenzo, Senga Kawomera agambye nti Rema tasobola kwejjusa kuba Kenzo yali alowooza nti ssente zikola buli kimu. Mwana waani gw'osuula mu nju emyaka 2 naye muntu yali afuna fiiringi. Ffe abakyala twagala nnyo omusajja atuukiriza ensonga z'amaka n'okusingira ddala ez'omu kisenge wadde nga talina nnyo ssente. Abantu bangi nnyo abali mu bufumbo nga basanyufu nnyo kuba afuna omukwano ogujjudde ebirungu ate abakyala bangi abali mu makanga ssente zimuyitaba kyokka nga talina ssanyu mu bufumbo. Ebigambo bino Senga Kawomera yabyogedde ku interview gye twamukozeeko emabegakaawo. Webale kubanga okyekumidde ku Projan Media TV naye ekibuuzo kiri nti Rema Namakula embeera gy'alimu eraga ssanyu oba eraga nti mu maaso awo ayinza okwekuba mu mutima n'addayo wa musajja mukulu Eddirisa Musuuza kubanga tulabye ayiyeeko n'omubiri era mu maaso awo emabegekaawo ayina embaga zazaakola naye nga omukyala alaga musanyufu, alaga buli kimu kitambulira ddala bulungi nnyo. Webale kubanga okyekumidde ku Projan Media TV.